Enkunga abaana Uganda tudde ku nkola yaffe ya people power kana akabiina tukaleke bekkuse nga bwe baasazeewo. Olaba abaana bamala okuyimirirawo babayiirawo omubiri. Alright, breaking news. Obunkenke bweyongedde mu National Unity Platform. Abatuuze egamba nti n'abawagizi ba National Unity Platform abamu bagambye they are ready to move on. Lwaki ambikuletedde mu maaso awo munankyukakyuka eno video hayiyo gwe tulonse okalire ate His Excellency Yoweri Kaguta Museveni obunkenke bwaliko obwaki mu maaso awo nabyo ambikuletedde naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza video soko gimpereka like abo bamaze subscribing wegate ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaliro abaana b'enkyukakyuka abamu bavuddeyo ne bagamba nedda enkola y'omukulu SG wamu ne leader of opposition Joel Ssenyonyi bo tebagisiimye mbu bagezaako okulaga nti no basanyusa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kyokka ng'ate balina okukolera for the interest of Ugandans. Kati njagala kumenya ebirozo mu comment section muloozi no mukyala wamu n'abalala be boogedde haje ebiri abaana baddeyo ku people power bave ku NUP oba kino kyennyini His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kyayagaza NUP. Video yino soko gyerabireko nga babyogerako tumali tuyongere n'ebirala mu maaso awo kugambye zino video za leero kibooko kwa kibooko. Tuteke Kampala yonna mwagitutta kiti mwandibayitise ku bimotoka by'abakasasiro. Kana akabiina tukaleke tukkiriza tuddeyo ku nkola yaffe ya people power tetunaba kubeera leeti. Olaba mu nkola ya people power buli muntu yalina omulimu gwe nga agwetuma bwogu ate ng'omusanga agukoze perfectly. Ne kasita baatusiikiriza n'akabiina ka NUP anti amateeka kati bwe twogerako mbu bajja kunenya akabiina ate akakwatidde ye mukulembeze waffe nga tukkakkana bwe tuti tudde ku nkola ya people power mwenna kyemalira tebamusinikirako binnyo. Tetunaba kubeera leeti tukyasobolera Abannayuganda tusobola okugamba nti leero nedda tasula nga twasitusa amaanyi gamuddusa. Naye mu emyaka 7 gye bagenda okubeera mu buyinza mugimanyi nga muhozi yabafuga omutamiivu. Anyways, naye nze mbagambye akabiina kajja kucrashinga people power. Kati bali mu kintu eki n'erinnya His Excellency ndaba balikuba mu magezi. Osanga kati omwana atudde awaana Lubongoya era Joel Ssenyonyi kati oli bw'avaayo enkya olulala nkeratanyi kati ayogera. Ndowooza mumuwulidde bulungi nnyo bwene bwamutubulira ebirozo mu comment section ate byo nga tubitadde ku mabbali Bannayuganda His Excellency Robert Kyagulanyi Avuddeyo n'abulabula n'abagamba nti no kasita olaba enemy we yenna ng'aligezaako okumuwaana mu kaseera kano omanya nti no oyo mulabe wa NUP. Kati njagala ku ebirozo mu comment section mulowooza kyeyayogedde gye kiri opanenda kubanga nnaku zino oba weetegereza bulungi olaba ba NRM abamu bagezaako okusanyuka n'aba NUP bagezaako okuteekayo ebigambo ebirungi eri His Excellency Robert Kyagulanyi lwakuba baagala akomewo oba jastika nakatego kabana basajja baagala okuvuunika National Unity Platform. Njagala soka owuliriza ono omusajja ageza okubeera nga akunyonyola mu kyoke bulungi ono omusajja yasoma amateeka wali Obungereza nga akunyonyola. Dongoto, I've seen your message right now. Someone shared it with me. I want to clarify this also for the people that are in northern Uganda and those that are in eastern Uganda. There is no chosen tribe in Uganda. The Banyankore is not a chosen tribe. Because Thomas Tayebwa, being able to do all the crimes and the irregularities, the illegalities, does not simply mean that the Westerners or the Banyankore, Bator, Bachega can do whatever they want in that country, disrespecting the constitution, all things that are unconstitutional just because they are Banyankore. I want to tell you that we are suffering the same, like you guys are suffering. Actually, at least for you, you have people that can stand in the parliament and speak. You people have at least attention. In Western Uganda, no one has attention for us because everyone thinks that we are part of the criminal regime. And for us, we are suffering more because there is no... I want you to tell me, who have you ever seen standing on the floor of the parliament and fight for the people of Western Uganda and say this is happening? There's a lot that is happening, but you'll never see it. Even the news reporters, it's like they have stopped them from going to Western Uganda and show how even people are suffering. Because Bakoma, Masaka, all Riantonde, and they go back. They don't want to cover what is happening that side. To Famuchimugunyu, we are suffering the same. Odongoto, there is no chosen tribe. It is just a few numbers of people that have decided to be slaves to serve the masters. Not everyone is serving the master. We are the most suffering
if you really go and make research, please stop spreading that there is no chosen tribe. We are all suffering the same, and we all need to come together and get rid of the problem, which is the regime and those slaves that have decided to serve them. And ndowooza mumuwulidde bulungi nnyo nkugambye diversions after diversions kati bazze ku Kasuku. Abakimanyi bulungi Kasuku wamaanyi nnyo wali ku social media kasita banamuwa oba ambassador yagenda okuvuunika amawulire. Kati ndowooza saawa zinene omutandise okubeera nga mulaba bano basajja engeri gye bakolamu ebintu byabwe strategically. Kyova laba Excellency Robert Kyagulanyi abagambye nti mubeere very keen, mubeegendereza ate bwe musobodde mubeewale. Video yino sooka olabe engeri gye bamupiikingamu oba engeri gye bamukubeera nga bapushinga mu Kasuku asobole okubeera nga avuunika amawulire ga NUP. Naye nga omukimanyi NUP yamanyi, oh my god, olunaku lwejjo bawambye amawulire. Kasuku bamuwadde obwambasada Godfather. Sikisuubira naye baba bamuwadde era nagambye yeye enkola ya bakama bammwe mwena aremu bibadde bakola naye sikisuubira. Kasuku ambasada pose South Sudan naye tomanya naye nze kyemmanyi kubanga nze ebyobufuzi mbikuliddemu nnyo ate mbikuliddemu nga ndi muntu asirika ne neetegereza n'endaba nga soogera nnyo siwa magezi. Tulina abantu abaddira ebifo nga weebiri n'emirundi yakyogerangako ne bakubira essimu ne bakukozesa ne bakulimba ne bagamba muzeeyi yakuwadde kiwedde ne bakuyita emabega ne bakukuba obukadde bw'ensimbi obusobola n'obuwera ebisatu ku sipeedi naye nga bafeere. Ogenda kiri yalayizinga nti bakubbye nga lisiti efulumye nga toliiko. Ogenda okuddamu onnoonya ennamba zaabwe nga tezibangako. Kazi Kasuku tebamubbira awo naye nga tomanya bayinza omumuwa naye nze sikiwuliramu mu nze. Babadde mwena alemu nga tugiwagira. Mwongera okuwagira mwajjanga basindisi kati omusindisi atalina pamiti okayanira otya obaddereeva. Mwali mujiwa buwi muliro kati ate mwagala kifuga sibi ebyanite we bamukwasa mwana nayagala afuuke decision maker. Sebo mwongero gisindike ekolere bwekolera n'obatwala teri batwala. Kati teze nze susuubirayo wadde omulimo gwonna wadde ogw'okusiima. Nga bakuwadde mulimo ki gwe bw'oba olaba. President Museveni simanyi oba President Museveni ye muntu yekka eyali badde agaba ku bifo ebyo n'abo abasigadde naye abantu bonna Junior nedda. Alright, nga tubitedde ku mabbali nkugambye ekiri ku National Unity Platform abaana b'enkyukakyuka ba Foot Soldiers bagambye nedda tebali ready okukolagana n'abasajja abagezaako okulaga nti bo bali ready oba bali fine n'abawagizi oba agamba nti n'ababaka ba NRM. Kugambye abaana batinyize era video nzikwetedde mu maaso awo njagala osooka owulize ono omusajja ageza okubeera nga akunywera side omujjukire bulungi nti ono omusajja y'omu ku ba political analysts abitwina wano mu National Unity Platform. Oh my god, we baba kuwatidde ensonga baba bamenye okumakinga sure nti bakola ki abajigusira. Video njagala tugiwa obudde obusobodde ekiyalengere kuba no WhatsApp groups ezenjawulo wamu ne Facebook groups. Katana subscribing akadika jam personalize okateka mola te video gituwere ka like njagala nokujokeza Sheikh Ashraf olenyo okulombeddwa gwe nangulyo n'ebizibu namba ze 0711 so mukubita kubona mu inbox ku WhatsApp nasobola kubiranga akuyamba ku bizibu byonna bwe naki byobera nabyo sokololize chuma kyongere batulaga omululu tugende mu kooti wona asanga omulamuzi nga yanywedde kyayi ajja kuwa gundi ajja kuwa justice wona amusanga ng'enjala emuluma tajja gikuwa. Etteeka bwe lityo werikola tegegega mateeka gemulwanirira ge mateeka gemulwanirira ago kuleeta balamuzi nga banywedde kyayi NUP wejja mu gavumenti. Constitution si egenda okukola otegeera Constitution si egenda okukola wabula tugenda kukakasa nti abalamuzi baffe tubanywesa kyayi ne bakkuta ne bali ebitumbuwa ne bakkuta then bajja ne basala emisango. So NUP ya abalamuzi egenda kubibajjuza kyayi kubanga basobola okuwa justice nga bakkuse. So sigoberera Constitution. So mulekera okuzanyiranga ku bannayuganda ebyekisiru. Bannayuganda bakubye ekimala. Bannayuganda bazanyiddwako nnyo ba politicians. This is the high time we finish this and it is going to be us. Fe tugenda okubimaliriza. Teri mulala agenda bitumaliririza. Munnayuganda mwenna we should act revolution now. It is now or never. Bano wakati nga balowooza nti bagenda tuvuga etaano gyabwe naffe tugamba musaaga.
namwe ejetaano mugenda kugimaliriza nga temukyalina kimutugamba. Omusajja najja n'abayiirawo omubiri n'abagamba bannange kiki mutalaba. Omusajja alimu exile. Bo bakoma kudda okukola press conference nayo byogerako mwe revolutionary leader waffe mumuveeko jokingly. You are just that we call that a mockery. At the end of the day nga mukola birala. Then if tujja wano tubakubire engalo mbolo kubanga nti okungamba mu nkolera musibe gwe nkolera naye siri ku payroll. Abali ku payroll tebamukolera bamulwanyisa. Timugamba ye Museveni musiru. Ye musiru ye. Gwe nkolera nze nzikiriza okuva n'olwaliro ngenda mukolera naye ngenda kwogeranga amazima. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge nga ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugati okwogera wenkolera mukolera kati njagala mmaleyo sente ze zampa anti bulijjo sizikolesa bulungi bulijjo embadde nga njogera ebibawaana nga mulaba ono wa struggle nnyo kati wenjogera ku bikyamu bye mukola mbukati gwenkolera mukolera nzikiriza naye tugenda kwogera mazima because it is only the truth that is going to set us free. Fenna okubeera free mazima Wembanga byenjogera bikyamu. I dare you to come and challenge me. I dare you. Muje mu challenge me wembanga byenjogera bikyamu. Ekyo tukimaze. Fena tukiriza nti gundi esatu ze tuyimiryako. National Unity Platform teyina kiyakoze wadde n'ekimu. Katugende ku kintu kye bayita fasadi. Njagala muwuliriza akantu kano. Fasadi always called electoral authoritarianism. Byakalulu mwakolera. A system that maintains a superficial institution of democracy like elections and parliament. Okitegera? A system that maintains a superficial institution of democracy like elections and parliament, but looks the democratic substance, meaning real political competition, the rule of law and actual citizen power are absent. Kunyonyola fasadi kuba bulijjo mbagamba nti nno batwala mu fasadi nga nindi emala okuligitimizinga. Fasadi bwati wabeera. Fasadi superficial